alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Linnya David Sanchez aka Mr. Social Media Monster, tuli ku Mukutu Cookie Promotions Ground Media ate twegattiddwako kozi chano yakisamba gitata GS Africa. So tusinzidde wano ku kitebe Viki Exclusive we tusinzidde era we tukoledde olunaku olwaleero omuyinzo gaye nga bali obulala mwamanyira tubeera eri miti biki nedda tuli wano ku Viki Exclusive era muganda wange nkwebaza nnyo ena achievement gy'oliko gye wakola y'amaanyi nnyo etuwa okusoomooza kw'amaanyi n'essuubi ate ng'akyalina bingi byakyatereeza mu studio tennaggwa. So ndi ne Muzeeyi Kagatto fresh and clean. Wiiki ewedde tetwasobola mufuna nalinako ebinkuttekuttemu nga siri mu Kampala naye olwaleero ndi naye. Muzeeyi Kagatto ogamba otya? Sebo gye baliko kale sebo bali batya sebo bwe bato sebo bisi bulungi. Tuli wano ne Muzeeyi Kagatto. So era ababuuzizzaako adde bamumiisinga kwali tetunnamutta contract ekyaliko ekola naye tannatugoba naye nsonyiwa okuleeta eno mmakindi embinnya byaffe ndi muntu w'abantu musajja w'omuvugira okuva eruweero n'omuleeta mbinnya kibaamu kirala naye mwetowaze era tusazeeko. Njagala okubagamba nti Brina Shoes awe Bukoto alina engatto gendawo muwagire ali manye Edwin osinikanye ebinnyo naye enamba ya mukama wange sola agyerabira eri nooti 75499836 ate era mugagga wa Kojja Kagatto banyambye nno nkutwaleyo nno alinawo lanki yo naye Brina Shoes bebamu ku bantu abasinga okuba n'engatto ennungi eriko ebirungi elegance bw'oba noonya kiyitibwa elegant mu kwambala ngatto genda mugenzi mu Brina Shoes wali ebukoto kubanga balina ebika by'engatto first class omuli buli kye wali olabyeko kyonna oba kyolowooza singa nfuna engatto efaanana bweti ojja kubanga ogenda mugenzi wali mu Brina Shoes mu design ne style ezitalagwangako. Ate era agamba nti alongoosa n'engatto kati ebiseera bye tulimu byasangawo omusajja ng'aliisa wekigatto okimanya nti nekibuze ono nawadde musaategedde nti buli bwe yapaakinze wali mazzi nenywa amazzi n'agamba nti atofaayo ojja ginona nga tugimaze maama ate omusajja bwe yajja yali agamba mbu engatto yange nga temugimpa nti yeyo gye tukuwadde ng'agyegaana nga bagizizza bupya emasaamasa etemagana. Kale bw'obanga olina engatto nga gwe yakwonoonekako oba yakugubako bangi zibagubako naye nga tayagala kukkiriza nti yaguba gye yali akubako white n'atandika ogikubako cream genda bugenze mu Brina Shoes bajja kuba nga bagikutereeza bagizze they change something to normal. Of course. Muzeeyi ninamu obuzibu amannyo gatandise okunyonyeeramu mutabani wange awo amannyo n'omuntu anyenyera amannyo nga waliwo Muna Herbal Mouthwash ly'eddagala erisobola lyensobola okukozesa byokka teri ddagala liyinza kujjawo Muna Herbal Mouthwash mukyo kyemba ntegeeza nti amannyo gakunyenyera kamunogo nti galeeta kaboole gano gakubwatukirira gakutujja ate erinnyo lyabongoka bwe ndyandirako ludda lumu kozesa Muna Herbal Mouthwash ojja kubanga amannyo gateerera bulungi nnyo. Omuntu noddawo n'owunya akamwa nga Muna Herbal Mouthwash wali omuntu nga buli ayogera naawe yatunula ebbali bw'ati. Muna yajjanga kirabo mugende mumukozese Katonda ye yabawa n'amala ekirungi nti yakakasibwa National Drug Authority ate n'abali ebweru w'eggwanga b'emitala w'amayanja ogenda bugenzi bw'abatundu b'Abannayuganda ne beefunira Muna Herbal Mouthwash. Buno obuntu edda bwabangako obulimu obukwata naye ndowooza kakati bwafa buteesa eri mugolo bwafa bufi oba wakoonoona naye awo tekajja nze mbutereka kati Kojja Kagatto tutandikire wano saawa zibadde 4 ez'okumakya wali ku kitebe kya poliisi Naggulu police wamu n'aba internal affairs omwogezi waakyo owa internal affairs Simon Muyengi kozi owa internal affairs mulala n'owa police mulala Lusoke
baba kyusa yayogerera poliisi Lusoke eh Lutumwa oba ye Lutumwa naye ye Lusoke then ono ye Simon Monday ye wa internal affairs namulaba ko ng'ayogerera bya passport mbadde simanyi nti yayogerera n'ebyo ebirala avuddeyo n'agamba n'ategeeza nti simanyi bya passport yayogerera namulaba ko erinnya Monday nalirabako ng'oba muki yayogere mu bya internal affairs era ne wano ensonga z'omunda avuddeyo n'ategeeza eggwanga nti omugagga wa Skypins Tours and Travel Don Chris owa bamuyita mugagga nannyini wa Skypins and Travels Don Chris oba Asime Christian ate siyo omugo baali bayitana Kamoga nzikira era baali bamuyita Kamoga nze namulaba nga ye Kamoga nga mubanoonya ng'ayambadde ebiteeji awo ensi yali tennamukuba yali emukuba ndowooza olabye ekintu ekyo bwe kiva kati ye abamumanyi bamanyi Kamoga era kati balowooza Kamoga ye yabbye songa ani Asimwe ye yabbye ndowooza mulaba ebintu ebyo tetumanyi kikiri ku passport internal affairs ne Uganda Police n'ebitongole ebirala ebya security bimwetaaga okukola statement lwaki bimuleke tebyandiyogedde nakwogera lwaki tebirina kwogera anti we batwogera nga baga Uganda Police nedduusooba busoobi ng'ogenda okwatamu ate gw'ogenda okwata omala mugamba nti nkwetaaga njagala kukwata okole statement anti bategeeza n'eri gyali bwe baali bagenda okukwata beesige baamala kwogera kitegeeza nti bw'oba okikola ekintu mu mateeka mulimu oyo kiteetaagira nakukola ki kwogera tiwali lwaki otugamba poliisi bwe beenagera tujja kukwata enkyaba yaayo ku mwala ng'ate omala kwogera gende mu maaso munde yaayo so bamunoonya akole statement oba bamuggyeko statement ye baategedde gye yalaga oba tebamanyi tebannamanya bamanyi we yayita ekyo poliisi ebitongole byaffe ebyekumaddembe bijjo tutamira no omulaba agenda omulesa agenza otubuulira ne we yayita naye ng'ate omukimanyi bulungi nti no yagenda zizza emisango ddala singa yali agenda afulumiza muntu banditubuulire ndi yayita wano ng'agenda nayo tugende mu maaso so bagamba nti kiteeberezebwa nti bannayuganda abasoba mu 30 yababbako ensimbi oba yabafera bakiyita fraud yabajjako ensimbi mu lukujjukujju ate tekiba ya false pretense ekyo kyawukana nayo kugamba ndi ngenda kukolera kino okudyekadyeka kati bamuvunaana gwa fraud era kigambibwa nti over 40 billions 40 billion we bagamba 40 billion oba 4 billion 4 billion 4 billions ze baagala asasule bannayuganda size baagala zirabika kigambibwa nti zabadde yakabajjako bwe baamugwiriddemu so baagala ajje yeeyogereko oba bituufu oba si bituufu eyabula nazo ate ajje ayogere ate amala okudda zimuggweko aba musiru ekikulu nti ebintu ebimu anti ne poliisi naye egenda neba mu lubalaado kati ate mbadde sikisuubira ekyo poliisi kubanga gye kivaamu poliisi awo yandibadde etandika kuprocesinga mpapula kulaba mu Interpol kumanya tutya bwe tukufuna Don Chris oba Asimwani Christian oba Kamoga tulaba bwe tumufuna kuba satu ne tumanya ne tubuuza ani gwe munaakwatako kye tulina okumanya kyonna nti yagenda okunya kampuni eyanyaga kampuni kyenyagira mu manya ga kampuni ki Skypins nga abanyagibwa bagamba nti yali abatwala yabanyagira ki sente baali basasula zaaki kukola ki kubatwala UK Canada kampuni ye bagiyita kampuni ki Skypins Tours and Travel oba nze sitegeera anti nange kyenjagala oba atunyonyodde yatunyonyodde obukyamu wa poliisi nga kampuni ya Tour and Travel ne bakubbirayo ssente ate ng'onoonya mulimu ogenda okole ndabanga gwe ssente aba yazisasula wakyamu
ate batya sebe eri company yakulambula yakutambuza abantu kubasaabaza kubalambuza kati ate ababanja ssente babanja za kubafunira mirimu tolaba nti ssente bazisasula wakyamu nga baali balina kugenda bazitwale mu job recruitment oba job links gye bandibadde bakola ki basasula then banoonye bandibadde ssente basasula mu kampuni bweba bagisasula manyi kiringa okugamba nti ntwalira ssente zino bazitereke buli ngeri ssente ziterekwawa mu banka gwe n'ozitwala n'ozikwasa omusajja akuba engatto nti nterekera ssente zino baba bazibbye baba bakubbyeko mu bukyamu ssente wazitutte wakyamu ng'ate wabadde olina zitwala walala awatuufu weewali abantu abadibadde baagala emirimu bandibadde tebaginoonya mu tour and travel bw'otandika kampuni ya tour and travel obeera ogenda otambuza balambuzi anti era ne wano mu gundi ya poliisi teyagala ba skypins enoonya Don Chris oba Christian olw'okuba nti yali akola ki akola anti enkubuuza nti ssente abaazimuwa baamuwaza kino ŋŋamba nti baamuwa ssente nga za tour and travel anti ate toyinza kujja ng'omubanja ssente nti yali agambye okugifunira omulimu kuba ye wa tour and travel tagaba mirimu atambuza bagenda kulambula ate lisiti kwaliko skypins tours and travel kati babanjaani baziwa omusajja gwe baasangamu singa basangawo nze era bandizimpadde nemba wali siiti eriko skypins gwosobola okusanga omusajja mu banka ayimiridde nomuwa ssente zo nti nteekeraayo anti omusanze akola mu banka bakakasa batya ndi yali akola mu banka oyo gwebaziwa yali mu yunifoomu yabalaga ID ye bakakasiza kuki gwe balowooza nti ba pretenders babeera baki oba tosanga nga kodduuka nga kuliko abanyaga abantu nti kale kankuleetera ebintu leeta ssente ne bagenda ne badda ekibasanga mulimu bipapula so abantu twabawaayo ssente baali balina okumanya naye nga gwokakasa omugagga oba asiimwe oba oyo kamoga ddala yabeeranga ku reception nze ndabanga ababa boogera ekyobulimba ogamba nti yakwata ssente zabwe bwozivunaana kamoga ng'ate kamoga sirowooza nti ku levo ye asobola okuba nga yali ku reception yarisiivinga ssente z'abantu ababazze baakizuula ddi nti nno oyo yali obatwala ku mirimu gyabwe takyabatutte era baamanya batya nga bye basabye tebituukiridde oba tebiyiseemu baabagamba nti zigundi ezo lisiiti ezo zasayiningibwanga Don Chris zasayiningibwanga Asiimwe zasayiningibwanga Kamoga lwaki mugamba nti ye yababba ate poliisi eba emunoonyeza ati gwe yagambyeko ndi emunoonya era bagaye banoonya gw'olabyeko ekipande nti wanted ajja akole state bamuyise bamusamoninze kusikuba kunoonya okusamoninga kirala n'omuntu okuba era nga weetaagibwa kirala ku byombi poliisi eyagala ki bakoze summons bamusamoninze ajje bamugamba nti bw'aba ajje annyonnyole oba yeeyanjule ekyo kiyanjawulo n'okuba nga naye ate omuntu gwe banoonya tebamugamba kweyanjula anti era wano e Uganda nanga akunyonnyola ebyo era ndi mu Uganda oba ozze kukwatibwa nedda ssebo muzeyi Kagatto jangu onyonyole miliyoni 10 zino wazifunye otya nze nange bampitako mu banka nnyonnyole ngende neeyanjule nnyonnyole ssente ezo zagenze zavuddewo okugenda ku akawunti yange nagendayo tebankwata nembagamba nti ssente ezo zagenzeko kubanga nali mukozi mu kampuni emu NSSF nensasula bwe yansasula nensalawo nga siziridde nziteeke ku akawunti olulala neŋŋendayo nga twatunda ettaka ne mukama wange nga balina tuwa biliyoni emu obukadde bwali biliyoni emu obukadde 3 nitukinnyonnyolera nentujjayo n'endagaano zetwagitundirako na buli kimu
okukweyanjula tekitegeeza kukwatibwa kubanga waliwo ne bagamba ni weyanjule ku mulimu baba bagenda kukwata tujjemu kiri ekigambo nti okweyanjula bamuyita mukwata bwe banatuusa omukwata poliisi okujjako nga yanafuye nesirowooza nti eyinza okulema okukwata omuntu ali e Germany nga gyasinziira n'akola zirayivu n'avuma buli mmome n'awemula buli mukazi yenna n'amuwemula buli kitundu ekiri ku muntu kyonna ky'amanyi n'akiwemulira ku layivu nze bwekuba kumukwata bamukusooke bamukwatire ekyo okuwemulira kuki ku mikutu kuba bano abalala boogera boogezi ne bagamba nti wayogedde ebyesittaze ebikola ki ebinyiiza ne babakwata naye kakati oyo awemula yatuuse n'okukwata ku buli kitundu kyayagala okuwemula ng'akooye okwogera akwatako bikwate. So poliisi Olamuzeyi Kagato ogambye nti gwe owulira nti ye Edwin ye Kamoga onoowulira nti ate ye asiimwe kati poliisi enoonyaani omutuufu kakati poliisi naye esooka ekakasa omuntu gweyagala omutuufu kuba naye eyinza okubanga Don Chris kakati gwe ku immigration nga bamugambye nti yayita Maraba abapoliisi yayitirawo mu kitinga ani yayitawo Don Chris Kamoga oba asiimwe ani gwe bagambye yayitawo asiimwe Christian era lwaki bali bakitaddeko kwekiri bwe bakitaddeko abeera muntu y'omu nti atera okweyita Don Chris naye ate ne Kamoga baalitaddeko kubeera omuntu y'omu ye Kamoga lyajja eno mu mawulire kubanoonya lyajja eno ku mawulire kubanoonya anti kakati okwo gonna mannya ge abika yakyusa ate mmwe muyinza n'okubanga mulowooza nti yasiimwe omanyi nze abantu bemanya amanya gaabwe amatuufu nga wano tulaba beeyita malala olwo benali manyi ndi basiraamu naye genda okulaba nga si basiraamu bulijjo naye nga ate beeyita ga kisiraamu so ekyo nakyo tulina okyegendereza ne poliisi nayo kyekiseera erageko seriousness bw'obanga Uganda poliisi basobola ogiyita nti jangu mutuyambeko e Mogadishu mutuyambeko mu nsi gundi ne mu kutendeka abantu baayo naye ate gwe obeera otya nga tosobola kwekolera byewammwe waka omuntu ng'oyo n'anyaga abantu sente bwe zityo ne mugamba twamulaba ayita Maraba mulina basanyufu nnyo nga mulina basanyufu nnyo mukuba mwamulaba ng'agenda bazze bakola ebintu bingi twamulabe baalabako oli ng'alina bbomu okuva gy'avudde ne bamugoberera bugoberezi ne waabadde azikolera ekyomukisa omubulungi nti bwe baamala omutta ate omulambo ne gubabuulira amannya ge na buli kimu kuba ne balyoka boogera amannya ge na buli kimu kati ebyo tebijja tunyumira kyekiseera buli ali ku mulimu gwe naawe omwogezi oleme kwogera bintu bwogezi bw'oba ogenda okwogera bajja kwogeza ebintu ebijja okukola ki nga weeyokya kati onoonya Don Chris bw'ogamba gye yeyanjule asiimwe oba Kamoga gw'oyita yeyanjule ekyo nakyo kikulu bwemba wano balikodinga statement kuba mugambye nti abantu bangi abeeyanjudde nga bakola ki nga babbibwa oba abakomplaining naye ate twolina okumanya nze nina nange statement mu bye yeeyogedde ye mwogezi wa poliisi nti ate tulina n'abangi over 15 people nga gundi yabatwala gye baali balina okugenda Don Chris kati tebamanyi oba ddala mu abba oba takola ki tabba kati awo mbeera yo nandikoledde investigations ennungi nenkwalagana ne Interpol ne tufuna omusajja oyo gwe simanyi mannya ge kubanga alina mangi kuba tumanyi nti ali Germany gy'asinziira n'avuma pulezidenti n'avuma baani buli omu n'amuvuma yenna n'abantu be yajjako ssente n'okubawemula n'abawemula kati ebintu webituuse omugagga ye agamba waliwo abamulwanyisa waliwo abamulwana okulaba nti akakkanyizibwa abadde akola nnyo abadde waggulu nnyo gamba byakola bye bisinga okubeera ku level ya waggulu kati abagagga abalala bamulwanyisa ani amulwanyisa ye agamba nti ani Balamu bwe tukwata gundi oyo wa Skypin ne mu bulamu bwa bulijjo emabega gyonna yonna nga Balamu tanafuuka minisita ali bulungi era ali waggulu wa Balamu kati oyinza okulwanyisa akuli wansi kati nze nenva wano netandika okulwanyisa omukazi oli atunda obuveera ku kkubo nga gwe nnwanyisa oyo yannwanyisa ayagala kunnemesa mulimu kunsabotaaginga kutunda buveera bwange kati oli ate omusajja wali olabye ku kye bayita Balamu events
oba emikolo balamu kwakola ebintu byakola level kwe biri ayinza okulekayo ebintu ebyo ku olwo n'agenda alwanyise gwe akuteekemu omutima ogubba ssente zaabo b'otwala bw'oba olwanyisa okola otya ye yennyini tayogera nti nze kati munfatira bwerere waliwo ababba ennyingi okusinga ezo teyabyogedde olwo bakulwanyisa ng'oyogedde n'okwogera nti wabba naye tewabba nnyingi kwenkana bali abalala ababba stupid nodda ne mu bantu ogamba nabba control nabbako biliyoni 4 nga wali ababbe biliyoni 8 gwe twagudde ate ng'ogamba nti bakulwanyisa bulwanyisa oba gwe weerwanyisa ebyo twandibadde tetumala na budde kubiddako ebyo kudisikasinga kuba buli oli lwabanga atandise okwogera ng'omuntu atalina magezi manye beesiga kimu kuwemula buli gwolaba akola ebintu ebitali mu magezi alowooza nti ekinasolovinga byakola kuwemula yalowooza nti bawemula bajja muvaako nti waiterekerawo mubanja awemula nnyo bajja kwongera kubanja ate ojja zisasula ojja kulowooza nti amawanga amalala gaagala nnyo abadduse nga babbye bubbi n'obeera gy'obadde n'okola gundi neewuunya omubbi omugumu ng'oyo n'otuuka ne gy'otuse ng'osobola n'okola zigundi zirayivu ovuma abantu ate bw'oba odduse mu awantu ate n'otandika okuvumayo n'ovuma n'omukulembeze w'eggwanga gy'ovudde n'ovuma ne baani gy'ovudde kijja kwanguyira nnyo ne simpasi gye babadde bakuwa bajja gikola ki kugikujjamu bagamba abasirikale pulezidenti wakya bw'agamba nti mu buli ngeri yonna oyo mwetaaga mukolagane ne Interpol I want that man anaakola ki waliwo ebintu byotasobola kulwanyisa bwe balisalawo nti enkya Don Chris bakwetaaga bajja kufuna omanyi ffe no tubeera nnyo ku stage za booda waliwo abagamba nti kati essaawa baadde akolera bamuvuddemu ekyo kyeriyagalera lwatu olaba kampani ebadde siiye waddewo abamukozesa bamukuse kati bamusuddewo nga olaawe baata Brian White si papa kati Don Chris yazze ku luwayo bangi nnyo babatadde abaali bakola ebintu ebyo kuba nolwaliro naawe nyinza okubuuza akakoza mutale gyali olota yafa oba kitatta waali naye gwoloza akakoza mutale yafa okulonda tekubindabinda nga tajja kuddamu kukola bye yali akola okw'omwaka ogwagwa yalimu okwalu yali yafa ekiseera kituuka olaba n'enkoko kakibe kinyonyi nekyemanyulako ebyoyo ebibaddeko naye ate gwa olinkwa bakusudde bamuvuddemu bakamaale era ajja kulaaja naatyo kirivaamu alaaja ate bwalisinika ennyo ebinnyo bamukwate bamuteeke munda olw'obubbi bwakoze bwonna mu bbanga lye baali bakolagana naye oba okuvuma omukulembeze kyekyasajjudde bino poliisi nayo nina oba nali naawe ne mbagamba nti buli lwowulira nga ekiyitibwa first family tebagivuma wadde gwe olina obusungu bungi nnyo wadde ogimanyi manyi abantu balowooza nti bw'omanya ennyo pulezidenti omanyiira mumanyiire waliwo levo y'omuntu kwatuuka nga protocol yeekola oba oli omumanyi oba tomumanyi ng'olina okukozesa protocol yeerina okukola omulaba otya nga bintu biri systematic oba obwana bagenda ne babuwazika ku ssente z'eggwanga oba nga balina kye babwagalamu okulayinisa kati oba bona eyo bona ba agent ba Bobi Wine kakati bagenda ne babazika ku busente balwanyise abandi badde bagenda kwoli ne balowooza nti bali waggulu eyo si yezeni baba baagala kufuna abantu abanasobola okukolera eggwanga ebyeba byetaagisa naye ate bye baba batumye ne mubikola bubi ne mulowooza mujja kusinziira awo munyagira awo abamu baba namulabako oyo omwana nga yeetimbye pisto 2 namulabako nga yeetimbye pistos oba yali ali wano oba yali ludda naye ebifaananyi bye nabirabako oba yali AI simanyi nyinza nti munaye basibimanyi bwe ndabawo girina bwogirina era n'abaana ababadde babanja bagamba oyo omusajja adde akuyingiza mu ofiisi n'agamba olina gye weeyongera okuloopa kakati ekizibu kye tulina mu ggwanga wano
kozesa bubi buyinza nti abali mu buyinza baba n'emikwano gyabwe egyannamaddala ne babagabirako ku buyinza ne baba gamba ti ni ate ani alikwatako nga wendi kyova olaba ojja kusanga naddala abamu ku bayimbi abanene nga bajooga bofisers abali mu bitongole by'okwerinda nga babajooga bajooga abatrafiki bajooga abaaki kuba alowooza munene nze nno okugamba omanyi tewali mulembe gwe sibaddeeko bagenda kukukwata olunaku olwo nga n'omunene omunene nga bw'oba obadde mumanyi munene ng'ali ggulu bakukwate bakukwatidde bakuggyeko essimu nga tosobola kukubira ki tekalike bajja kukwata okubira abanene kaakati bakuteeke mu kkooti nga abalamuzi baawulira dda bulijjo bw'ojooga abantu bw'okola ki lw'olimanya nti abalamuzi bakola sipapa yabatesitingako era ogenda kumanya nti abalamuzi kwolwo bakola manyi bagamba nyo nti abalamuzi ba Uganda tebakola naye nti batekandiriza emisango bagenda kugwanguya omunene agenda okuwulira ng'oli convicted bakugambe nti bakusibye emyaka egi oligenda okujja nga ekisanja eky'omwaka ogujja tukigenzeeko egi ogenda okudda mu Kampala nga bewalekamu birala nze nalwalako nengende ne bantwala mu ddwaliro nagenda okuva e Mulago nga baazimba dda Kafeero Mutaasa nalekawo akayumba bakayitanga Bbola Mubiri nagenda okudda nga nnoonya ku Bbola Mubiri awali mikwano gyange ekizimbe kyavaaho dda ngaliwo Mutaasa Kafeero nga kyekiriwo kyenkutunuzaamu nti ogenda kudda nga mu Kampala abaana abatiba balala omanyi ovaawo okimanyi nti ono omwana yayimba oluyimba olwo olusuku lwa seminti yajja mu myezi 2 ensi ne yeerabira ababadde bakuba hiiti ezakabi Kinnawolovu yajja bakyajjukira ennyimba endala ezibaddewo bankuza maama yankuza kati abantu bonna batambula biti batambula Kinnawolovu ennaku zino bonna anti era wekuba kusibwa buli omu yeegomba kati sipapa tola wageze baga sipapa sina musibe buli omu eri kiribwa ekiti gwe bw'olowooza nti naawe oliba ne beeto watya bwe batali kutwala gye basibira sipapa ne bakusitwala ku Maxoni Bay oba bwe bali kujjaawo ne bagamba ndigenda Sentema gumanyi Sentema aliyo komera ekkomera li Sentema eriyo ekkomera nga siriwulirangako kakati kwesasala magezi obakusibe obagambe nti ogamba omulamuzi nze ntwala Sentema ojja kulabayo nga bwolaba amasomo kkomera gye gali Nalufeenya aliko Sentema prison nga bwolaba Luzira nga bwolaba Kitalya nga bwolaba Kigo nga bwolaba amakomera agali mu Bulemeezi nawa Sentema liri wano tuuka ku gundi ku Northern Bypass kwata oluguudo olwo olugenda egindi Sentema bujuuko biki eyo gyeriri naye ogenda dirozaako oba bakutwaleko bali kutwalako mu kkomera nagendayo okulaba muganda wange ate nembanga nange gwe baasiba baali bamusibira Kirinnya otuuka ejjinja otambula akaguudo kali straight ova wano okuva wano we tuli ng'olengera ekawempe kalinga kazinga kali eyo kati ne bw'oba musibe ng'otolose olina okutambula n'ova eri nga bakulengera paka eno naye omusana gwaka eri oyinza okulooza nti si kitundu kya Uganda kali eri ku mazzi mu Lake Victoria wali wakati bwe kati gwogenda kugira ng'olowooza bali kutwala we basibira sipapa okola effujjo lyonna bakutwala eyo oba ogenda okutuuka nga bagamba nti aduno bagambye nti bakyuse abasibe babatwaleko mu makomera wano wajjudde nnyo bakutwala ebulawula kojja kagato nina kyenjagala okumanya what is the difference between tours and travel ne gundi koza abasinga bonna bakola tours and travels ezo naye ate ogenda okuwulira simanya ate waliwo akireiminga nze tebantutte bangamba okunfunira omulimu wabweru biki nange ogamba difference between which what tours and travel and ne job gundi recruitment oba recruitment kati wabyawudde dda nti tour and travel kitegeeza nti gwokola ku ntambula otambuza abantu n'okubalambuza anti abasinga zebakola naye era bamaliriza mbadde nnyonnyola ky'obuuzizza sikubunyonnyola bali kye bakola nze ky'ombuuzizza kyenkunnyonnyola nti tour and travel
otera okulaba abalambuzi emmotoka ezo naddala eza green ezo zirina n'enamba myufu ezimu ezo za tour and travel endala ziba za brown. n'omulala asobola kuba n'emmotoka wadde si bwe zityo naye nga azikozesa nga tour and travel nga atambuza n'okulambuza ki abantu. Kati job link ne job connection na biki byonna ebyo byonna bijja mu banoonyeza bantu mirimu. Naye olw'okuba nti bannayuganda baba bakola ebintu tebamanyi ki tebabyawula akunoonyeza omulimu taba wa tour and travel. Era sente singa obadde onoonya mulimu n'ozisasula mu tour and travel bo bakugamba bakujja kuteerako ne date kw'onaagendera. Gwogenda okujja olabe nga babavuga babatwala mu national park kulambula bisolo olowooze nti baakubba bayinza okuba nga babagamba nti bababba nga baba batambuzaako eyo olw'okuba basasula sente za tour and travel ne babatambuza ne babalambuza ne babazza ate ne basigala nga babanja balowooza nti baali babafunira mirimu. Manyi n'ebigambo ebimu nti tebaabikyusa mu nnimi nnansi tewabaawo bantu bakyusa bigambo ebyo. So nakyo kyandyetaagisizza nnyo abantu ne bamanya ki kye baliko bwe bakikola nawuwa gye bakikolera. Ekirala ku embassy tugezeeyo Canada oba UK oba London ya US bakumye visa nze nja kuvaayo ŋŋambe nti nze Ikagatto yanzibye namuwa miliyoni zange 11 oba 5 n'atantwala bweru. Kumbe ku embassy my visa was denied. Ate kati ky'olina n'okumanya ku kya visa yonna nga bagimye omuntu baba baagimuwadda kaddem visa gw'okugendayo baba bakuggyako nzije baba tebakuwampe bw'omala okwennyonnyolako ne balaba obeeko saano gisigaza oba okukuggyibwako baba baagikuwa mu kusooka bagikuwa eba ekuweereddwawo bw'oba ogenza okugisaba oba ogirina bw'omala okunnyonnyola bakubuuza ebibuuzo ogenda ku interview by'obannyonnyodde bwe biba nga tebibamatizza neekuggyibwako y'ensonga lwaki tewali rifandi kuba olwedde eba yakuweebwa era y'ensonga gye bakuwa nti twagenza ogikumma twali twagikuwadda so eba esasuliddwa kubanga n'okugjawo gisaba ojjuza mpapula ate teriiyo muntu ayinza kgenda kusabira muntu visa ate gw'ogenda ate nti nze ngende nkusabire kati bwe banambuuza ebibuuzo gonnyonnyola ensonga lwaki oyagala okugenda ne bakubuuza nti bw'onaagenda todduke n'obulirayo tukakase nti todduke gw'olina okulagayo ebinaakugaana okudduka tukakase nti olina ebikutwala ebbaluwa eyakuyita gitulage invitation tukakase nti eri olina ssente z'onaakozesa yeeno gy'ova abantu bwe banaasigala tebayaayaana banaaba bulungi ng'ovuddewo ti akawunti yange ennungi girabe bajja kuba nga bajjako ssente babibuuza ggwe so si bibuuza kati ate omuntu omulala akubbirawa ssente z'eri anti abamu badde nga bagaa Don Chris munenya wa bwerere abamu baali bawamanevisa anti bwe baba bakumma visa gwoba wagenda tebagimma muntu waate atagisabye bagimma yagisaba kati bw'oba ogenda oba London oba America oba Canada ate omulala ayinza okusabira visa gwe babuuza ebibuuzo ne bagamba eye Canada ne bagamba ndirimba mweddamu emyezi 6 oba 7 n'olinda ne batakuddamu oba ne bakuddamu ne bagamba jangu tiye munnange nti twandikuwadde visa naye munnange eno kyetaaga ng'olinamu kale $6 naye nga tokalina kati ng'olowooza Don Chris abada n'akakuteerako omanya bwe muba mwategeeragana mu ebyo ekikulu mu byonna ndi babalimba ng'osasula wakyamu ssente buli lw'oba osasula ssente awakyamu gw'ozisasula ajja kukozesa olukujjukujju lwonna okulaba nti ssente ezo toddayo nazo tewali nsonga yonna oli bw'ayinza kugamba nti kati kiringa ku passport oli toyinza muwa ssente kukolera passport kujjako ng'olimbi gwe babuuza ebibuuzo gwe olina okusayininga passport yo ate n'ogamba nti teyandeetera passport yange nga namuwa ssente ekimbuulira
olina endagamuntu olina gwoyinza ogituma agikuwandiisize nze yange yagyekolerako teriiko mulala akolera ku muntu ndagamuntu kuba gwe gwe babuuza ebibuuzo gwe gwe bakuba ekifaananyi kale ekifaananyi batuuka okuba nga bakuba mwanyi njagala visa baba bagadde okumpa visa kati tebakyagamba nti visa nga bino bagigabanga bagikoona mu passport yo ne face yo ne bagiteekamu ku immigration gyolaga bagamba nti alina visa ye entuufu nga face yeyo eriyo kati bwe baguwa ginsabidde mubaamu yaani face yo yebaamu kati awo wengambira nti bano bagenda ne basasula ssente mu kifo ekikyamu nga baagala ekintu kirala ate ne basasulira kirala kyekiri nti ojja ne weebuuza ati olw'okuba akasente konkaaga nja kugaya byonna tubikola ebyo tubikola tubikolanga ne London tujja kutwala ku miliyoni zo 5 obadde olina miliyoni lwaki towezezza 7 olwakusika eriyo basinga obadde wa 7 next week wandibadde ogenda nabana abagenda ng'osasula ng'oddayo otunda akabanja kakati bwensasula 7 ne visa ebaako nti visa ojja tuwayo 2 akwongeramu ogenda okubuulira kubanga nti visa bagambye kugira 2 yangu wagenda bakugirire ninga visa tosobola gifuna ku 2 tosobola noli akuprocesingira ebintu ebyo nti ogende gye basobole ogikuwa akujjako ezisinga ezo naye olwokuba oli abakusika eriyo ng'alina tukuyita kuteeka mu target akuteeka mu fix target nga bw'agira ati ng'oddira ddala wakwagala nga so ebya Don Chris oba Asiimwe Christian oba Kamoga byebyo yo gundi yo poliisi yenyweze yekebere emanya ani gwenoonya ne gweyagala gweyita okuba nti abaako byannyonnyolo beeyita ku Don Chris oba eyita Asiimwe oba eyita Kamoga. Muzeeyi Kagatto olunaku olwa Friday ewedde